ensonga eyo ekisooka nti bamemba basazeewo okwanukula okugamba nti nabantu abatulima empindi ku mabega tubanukule. Ewaawo nze endowooza yange ebadde nti bw'ogenda okanyugirira wadde osanze oyitawo abaakulya mu kyalo ovuga akagaali n'oyita mu kitundu n'osanga akabwa ne kabogola, bw'oyimirira okakubeko byogobe okutuuka ebukomansimbi oyinza obutatukayo muki obudde. Nze ndi wandowooza nti nno abamu sikujja kubeera nga tubanukula okusookera ddala tuba deservinga response okuva mu ffe olw'okubeera nti nno values byetusaamu ekitiibwa tubosobola kukola ki sibateekamu ekitiibwa. Era ndowooza owulidde ne pulezidenti ng'alangirira nti okunnyonnyolako abadde annyonnyola olw'ebyo byadde byogera ku kibiina akukomya ku lunaku lwa 5 omwezi guno. Olunaku lw'enkya tujja kuddamu kutuwulira nga tulina okwanukula eri omwogezi electoral nti wavunaanyizibwa byaba ayogedde ku kibiina kyaffe. Ekibiina kijema ki? Of course tesi position ya kibiina, tuwadde bannakibiina eddembe kati ng'omu ku bamemba Venansa n'agambye nti ye abantu abamukolera eggaali baagala wakikufiira waggulu. Ate era mu disitulikiti y'emu owaffe wa Busiro Mwami Masmus n'agamba nti ye abamukolera eggaali ba National Unity Platform. Kati abantu bawadde eddembe basalewo okukola kye baagala. After all, okusalawo kwa pulezidenti n'abeera pulezidenti w'eggwanga tegenda kubeera nga kusalibwawo mu constituency eyo gye esimbyemu emu, egenda kubeera national effort consensus. Abantu bannayuganda oyinza okubeera gwe nakimukola enansana ate nga mu bitundu by'eggwanga byakikola ki kimukolera. Oyinza okubeera nga ebusiro kikola ebusiro east owamasumos nga ekyokuwagira candidate owa NUP kyekimukolera, naye ate nga mu bitundu by'eggwanga byakikola ki kikola. N'olwekyo tulina targeted areas tetwagala abantu baffe okubeera nga bakola kibavaamu. Twagala kuwozesa ggwanga era kyokutwala nsimbe nnyo amannyo ku nsonga y'okubeera nga twekuunya ku muntu alina values ze tulina oba ezisemberedde ku ezo. Omuntu akkiririza mu bwenkanya, alina moral integrity, akkiririza mu bwegassi, okubeera nga eggwanga libeera wamu ne Africa okubeera nga eri wamu. Okwolekera eri eggwanga bakandideti ba Jema naddala ku mutendera w'obubaka bwa palamenti. Jema ku mulundi guno ezigawanye n'ababaka abawera ddala abasukka mu 50 mu constituency ez'enjawulo. Ekyomukisa nti tufunye omukisa bannayuganda babadde beesunga abakulembeze ba Jema ne tubafuna ne tubabaweereza kyetubasaba nti mukole ekyo kyennyini kye mulina okukola olw'ekuba nti abakulembeze abava mu Jema bankizo mu manifesto zonna muzirabye abakulembeze ze baleese naddala ku mutendera gwa pulezidenti, naye waliwo ekibulamu mu zonna bwe twagenza ozitunulamu. Kyova olaba tusinziddewo n'okugamba nti nga epate tetulina gwe tugenda kukola ki kusimbako mabega. Olw'okuba bwe tuzitunuddemu teri yajjayo kinyusi kya mpisa naasa. Ezimu ku bintu Jema byekkirizaamu nti ate kifuuse ekizibu eri eggwanga kino empisa neesa kye tuyita moral integrity mu luzungu. Teri manifesto yonna ekitaddeko sira. Era awo tusinziddewo nnyo okugamba nti zino zibulamu zonna zibulamu bwe tuzindutumutema ate nga kizibu eri eggwanga kyekivuddeko obulyake n'obulabbayi, kyekivuddeko abavubuka okutambula nga bawemula, kyekivuddeko abavubuka okubeera mu biragalalagala, kyekivuddeko okuba abantu tebaagala kumala kuva mu ofiisi. N'olwekyo awo tusinziddewo nnyo era tulina obwesige. Bayidawe n'ebbula ly'emirimu mu ggwanga kiva ku bbula lya mpisa nansa nti omuntu omugagga investor ali loko alemeseddwa okuba nti aggulawo ekkolero emirimu lwakubulwa baana abakuziddwa ku musingi gw'empisa n'ensi abagenda okuba nti bakola ki baweereza ku mulimu ogwo. Bwe babawa emirimu badda mu kukozesa ngalo mpanvu kubba bubbi kusuula mulimu ogwo oli bw'atandisewo nekimulemesa n'okuggulawo branch. Ekyo ne kinnyonnyola ebbula ly'emirimu n'obwavu ebuli mu ggwanga nga tonnaba na kunenya gavumenti eri waggulu. Society manifesto zonna tezireese ngeri ya kurehabilitatingamu
okurehabilitekamu moral fiber yeggwanga ate nga kikulu awo no tusinziddewo ne tuba nga tuwabula nga tulungamya abalonzi mube nga muteeka nnyo essira ku bakandidate abo bemulaba nti basembererako okuba nti baanukula ekigambo ky'empisa n'ensa mu ggwanga okuba nti kyetugenda okutandikirako okwebbulula eryo eddagala lyokka eryobulyake n'obulabbayi si gano mateeka ge tulaba kubanga kyo kintu kya bwampisa n'ogamba ensimbi bampadde za kuweereza kanzitwale zikole zino eza pdm kanzitwale mu bantu so sikuzeekomya n'oba ng'oziwa baaluganda bakona ba mikwano awo nno kyova olaba nti jema twagadde tutwale omukisa guno okutwaliza awamu tusomese eggwanga bwe tunaatuukira oba oliawo mu 231 eggwanga litegedde kyetugamba awo tujja okuba nti tujjirayo ddala omukulembeze agenda okutuba nga aleeta enkyukakyuka ez'omuggundu era nga bwe tunaamuleeta tujja kuba bakakafu nti bannayuganda mujja kuwulira eddoboozi lya jema mube nga mulonda kandidate wa jema.